Wiki ewedde muna NRM era mutabani we yali Speaker wa Parliament Jacob Lokori Oulanyah nga ye Andrew Ojok Oulanyah yalangirirwa ku buwanguzi bw'akalulu k'okuddamu ak'okujjuza ekifo ky'omubaka w'omulo n'obululu 1,1224 munnaye NUP Simon Akechya Tolit n'akwata ekyokubiri n'obululu 163. Okuva akalulu kano lwe kaggwa NUP ebadde tevangayo kubaako kyekoogerako mu butongole okutuusa enkya ya leero ku kitebe kyabwe Kamwokya. Bano bategeezezza nga bwaliwo ebimu ku bye beenyumirizaamu mu kalulu kano. Akalindi akaaliwo nti NUP teri omoro oba oli awo baali balowooza nti ogiteeka ku traka n'ogitwalayo nti oba ogisiba ku kagaali n'ogivuga n'ogitwalayo. Omutima gwa NUP twagusangayo twaguleseeyo era gukyatojjera mu kitundu ekyo kya Omoro. Kyokka beekokkola emigozi oba n'egy'akalimu egyaleka n'abamu ku bantu baabwe nga bakwatiddwa. Twesunga bannaffe abaali mu kakiiko k'ebyokulonda abalekawo omulimu ffe abaali batambula twabasanga nga abamu wansi w'emiti mu mmotoka z'akakiiko k'ebyokulonda abali mu kunywa mwenge nga bali mu kulya mbizzi njokerere mu kitundu ekyo era tebaakola mulimu gwabwe era baawaayo obuvunaanyizibwa bwabwe ne babukwasa ekibinja ky'abayaaye era beerangirira. Mujjukire amateeka gagamba nti tale sheet balina ogikuweera ku announcement wennyini bamala ku announcing results bakuwa tale sheet. Naye kati kana akakiiko ka byabakama tekakyawa tale sheet kubanga baba bamanyi bulungi nnyo nti be baannouncingze si bituufu. Abatafuna tale sheet oba olupapula okugattwa ebivudde mu kulonda kiba kitegeeza nti tebaaliwo mu tale center ate era nga tumanyi nti banaffe tebaaliwo pula. So siraba wa okwemugunya kuno gye kuva naye ng'amateeka g'ebyokulonda bwe gali omuntu atali mumativu n'ebivudde mu kulonda aba asobola okubiwakanya n'okuyita mu mitendera emituufu okubisoomooza kye tuyita challenging them mu mbuga z'amateeka oba ensonga. Boogedde ne ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye ne basaba ne bannansi obutabeera kyesirikidde. Singa ffe twali mu buyinza ekyokukola tukimanyi era twakyogerako era twewuunya lwaki mukyalowooza nti abantu bano bakyalina obusobozi okukyusa embeera yammwe okujja okwongera okwonooneka. Emisolo egitasse wansi, essente zituusa mu mbalirira ez'okulya obuli nga tezikendedde, tewali asubira bbeeyi ya bintu kukka. Ebyaliwo mu Omoro kyokka bagamba si byakubamalamu maanyi ng'era bakubiriza abawagizi baabwe okusigala nga beenyigira mu nteekateeka z'ekibiina n'akalulu k'abakyala akabindabinda. John Kilifu Wamala, NTV ya Kawungezi.